leero wano bwayise ku kasaawe ka Brewers za ekyebufulu mu butongole kubanga tukkiriza nnyo mu bantu abawansi ekivuka kitudde bannayuganda bonna abawansi n'abawaggulu n'abamakati ne babigi abawaggulu ne bakalu abawansi bonna tubategekera ekyebufulu Promax ekigenda okubeera ku Saturday wali Kololo Institute. Sitambudde nzekka nzize n'omukyala promota asinga etutundu mu Uganda okuteekawo ekyafaayo yategeka concert stage neegwa ekyo byafaayo likodi yagirina yekka bamuta big event wali wano era yali mu kuteekateeka za concert ya Nammerejju ebindabindi essaawa tukijjeko engalo kugira nga munakibuuza abayimbi bonna abeekayo comedians bonna tugenda kubeera nabo Kololo okuyingira 15 lwaki 15 abantu baddiza kubanga bapagidde ebbanga emyaka 2 bapagidde kudde mu ejjudde kuuka ejjudde nyenze eno beach boxing day Easter Monday asidikiko kuzajjudde kusasira jjudde akati benziriza ku bantu ndowooza basiriza musango yensonga lwaki taddewo event eno mwezi nga mukaaga luno Kololo Air Street mukyala Baramu okugira ngo nakyombuuza wali otegese show ya Chameleon tandika n'abamu ku bantu bataddemu wano eno mu press conference yaffe kwogereko gye tuli then tuke tweyongereyo bannamawulire tuwengane ekitiibwa ali mu maaso woowemabeawe otuwa akagambo k'otuwa embeera ya budde mukama atuyambe tufe barenze awo tugende mu maaso kale ono mukyala atuwa mukyala era amaze kusigala Olira munembu mwadiba natafuna yewozaako mbu mwakaka yiko kwao mwana kadiye nekyaliwo ne mama wo ne girlfriend wo eri abakyala abalungi eriyo fena gye tuliso kusaladde mwenna tubakoola mute tugende abali wano okubwayise amanya nga bulijjo Abitex akasajja katanyirira ku TV tambudde n'omuyaya akulembedde abayimbi bonna twekubakubamu ebikongole ntumala ate netwedomaye moninako DNA ate naye aninako DNA ennaku z'omwezi nga olw'omukaaga luno tugenda kubeera Kololo Air Strip nsazeewo abantu okubaddiza kubanga muzze mutuwagira ebintu byaffe bingi nnyo ate nga muwagira abantu baffe abawana waka muzze muwagira ebintu byonna enkuuka enkudi acidic vocals Edo Beach n'ensalawo olwaleero mbagabule ekivulu abayimbi 10 n'okusoba ku 15 Kololo lugenda kubeera lwa mukaaga luno essaawa zino ebigambo essaawa si akwogera bigambo bingi akabonero ki Alien Skin ye muyimbi akulembedde abayimbi bonna boolabe mubegaawo Alien Skin akulembeddemu abayimbi abo bonna era ku stage ajja kulinnya ku stage essaawa 3 ez'ekiro naye ng'emisana wonna abayimbi bajja kuba bayimba bemulaba ku kipande n'abatali ku kipande basponsa baffe mwebale nnyo abasanyuka TV agenda zitwala nga nnyingi mu bungi ataddemu omudidi Alien Skin ekigambo ekituufu nga fango nisibye alwali ataddemu sente era y'omu ku basponsa b'ekyepukulu ekyo kiba kitegeeza nti security egenda kubeera gulugulu naye security ebeere gulugulu tegeza n'otagala wani sente zonna ziziteekamu kuki security na bulango
kale ndowooza jojo programu eddako tugenda kuwaayo oya nga bwondaba bwendi asobola okunziruukirira TV ngalo ne Pangon Boss, Pangon President. Ojapera kukimaliriza. Kale njagala kuwa kololo naye kampi ndabulire wano if you looking to Nakato don't enter to kololo boyingirira mu Kyepukulu Promax tugenda kukwasa amajje ga Pangon Forest gakukoleko. Nakato don't come to Kyepukulu. If you come tugenda kukolako. Bana Uganda mbasaba ku lunaku luli munonde akabonero kike tugawulumirize n'ebisali n'emayinja twetondere olw'olwo bomba sitegeera okinyawo walifunye visa y'omukibira kuba Uganda empe yagala kusimbula mbalansi sinza singatuka kiboginanga eyali president yafuka Rasta Monkey sobola omutuuza n'ekuladi mayini sobola omukegusa nabeera mayini sobola omusuusa nabeera fasting sobola omusembyayo nabeera lasting yagala ndage ku big bamdeya tokuba bigoma sima sefudiya tobanga buno obudongo bw'emagere bulina lumango nga kuliko nesaniya tejukira wansalako balimba wanemese emisomo bagamba tejukira wansala kulo kya Saturday no tekyali kulanga kulala kyenjalo baka kasati security egenda kubeera tight tejja kubeera fujjo lyonna kubanga ekololo wewasibuka security ekyo mukimanyi bulungi nnyo ndowooza ebintu byonna tubyogedde abayimbi bonna abali ku posta abazze bagoberera obulango bonna tugenda kubeera nabo naye abaddewo olwaleero ku lw'abayimbi bonna abasoba 10 abadde Alien Skin kuba ekigambo ekituufu ekisajja ekyo amasanyalaze nagezaako okijjako amasanyalaze negagaana ekisajja kikyalina amasanyalaze ate olwaleero kindazeeko nenkivaako era nkijjeko engalo mubufunze nkijiddeko enkofiira ekiyaayo ekya Alien Skin yabaddewo olwaleero ku lw'abayimbi bonna basindi tulina Cinderella Sanyu tulina David Lutalo tulina Winnie Nwaj tulina Vinka Owakalati tulina Mudra tulina Spice Diana tulina Gravity Omutujju tulina Katarina Kando tulina abayimbi bonna buli golaba wano Alien Skin oyakutte omuli gw'abayimbi bonna olwaleero tulina Aruna Mubiru owa Pirawo wali Makindye kapirawo akatuufu oba okeetaaga okasanga bali Makindye ku H&M tulina Acidic Vocals Sophie Nantongo Maulana and Rain tulina Pastor lunaku lugenda kubeera lwa 6 kwata 15 ojje ekololo airstrip odigide misana wonna paka ekiro ebigambo tubyogedde okujjako nga waliwo omuntu alina ekirala kyayagala okubuuza kosa tuyasanyukidde eyakubiddwa olw'ensonga nti poliisi eganya okukola ogwayo nammere MP addako Masaka yakoze ekinene nnyo okulaba nga agunjula abo bakadde baabwe bebalemerera okugunjula nammere jju ate nga waliyo konsati ejja eya nammere era nammere yaguze tiketi tugenda zigaba omukobenca nammere yaguze tiketi 10 tugenda kuzigaba enca mu wino abagenda okujja mu Kyepukulu okunaku lw'Essande tiketi 10 nammere yaziguze naye nga waliyo concert bagiyita nammere jju concert era abagenda okukola ku mawulire ku social media bya ntalo ogwo mulimu twagumukwasizza okulaba nga alwana entalo zonna ezigenda okubeera ku social media disciplinary committee mateeka VIP ojja kusasula emitwalo gyo 2 bakuwa akatebe otule mu VIP nga waliyo chips chicken kebab ne omelette eri mu VIP mu kutongoza Kyepukulu Promax mukyala bala muwetereze toseka abantu bakutegedde